Enguudo ezisinga mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero azisimbiddwamu ebitooke mu binnya ebyo era okwosaako n'amayuuni ebiti ebiriko ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo mu kwetooloola eggwanga Uganda. Kampala ekibuga ekikulu, Masaka, Mbalala, Fort Portal, Jinja, Soroti yonna tugenza okwetegereza ku mitimbagano nga enguudo ezisinga okubeera mu mbeera embi mu bitundu ebyo abantu bazisimbyemu ebitooke ebinnya ebiri mu nguudo ezo. So twagala tukulage olunaku lulamba nga bwe lubadde, tukulage abakulembeddemu ensonga eno okubanga eddukanyizibwa mu mbeera nga bweri, era tulabyeko Dr. Kano Kiiza Besigye Kifeefe nga asimba ebitooke mu nguudo ezimu. Tulabyeko omulodi wa Kampala Salongerias Lukwago nga alemesebwa okuva wakaawe, wabula ate oluvannyuma emmotoka erabiddwako ebadde wakaawe pickup ng'erimu ettaka erisimbiddwamu ekitooke. Tulabyeko abamu ku ba comrades ba NUP nga nabo basimbye ebitooke mu binnya by'enguudo zino okwetoloola eggwanga. Tulabyeko tear gas ng'anyooka mu Soroti, poliisi bwe badde egenda maaso n'okubaako abantu abamu beegumbulula era mu mbeera eyo. Tulabyeko Bannamasaka nabo nga balina bye beenyigiramu awo. Tulabyeko ab'Ejjinja. So tugenda kuba nga tukuwa Kasavu Kanyama story nesobola okubeera nga ate ogifunamu amakulu gaayo mu mbeera nga bweri. Ekisookera ddala video sooka ogimpereka like, information eno esobola okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi etuuke ku oyayagala okuwuliriza obubaka buno n'okubufuna. Oba totwegattangako mu butongole, naawe nkusabye neewombeese subscribinga ku mukutu. Bw'omala okusubscribinga kwata mu kade kajja mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all, wegambira turn on that notification bell ku simu, ku computer oba ku tabyo, kisinzira gadget ki gy'okozesa, ojja kuba otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Alina ebizibu ebyenjawulo osobola okubeera nga okuba ku namba y'essimu eriko Haji Miti mulombi wa dduwa, takozesa bikolwa bya kirogo kirenzi. Atoddeeyo n'ofaana ebizibu, jjukira nti ebizibu tebisobola kubanga biddukwa, naye ate osobola okubichallenginga n'obifeesinga singa biba bimaze okugwa mu njuuyo. N'olwekyo okukubiriza okwewala okugenda mu ddogo, always kozesa enkola ezisobola okugyawo ebizibu nga zeesigama Katonda. Haji Miti mulombi wa dduwa, ekyo ajja kuba akikumalira bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati naku yali Mande, leero lwakuna ku Mande ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo byasobola okukuŋŋaanira e Katonga ku kitebe kya FDC Katonga. Era lukuŋŋaana olwo lwalimu Honorable Kyagulanyi, lwalimu Dr. Besigye, lwalimu omulodi Lukwago, so Mugisha Muntu naye yaliyo wa anti, n'abalala bangi abalwetabamu olukuŋŋaana olwo, ba member ba parliament ab'enjawulo balulimu. So ekyatuukibwa ku nzikiriziganya ku conference eyo olunaku olwo kwe kuba nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 abantu beegugunga, sina kwegugunga, kwekalakasa nga beeyiwa ku nguudo mu bungi basimbe ebitooke, amayuuni na buli kye balowooza nti kimera mu binnya by'enguudo ezisusse okubeera mu mbeera embi mu Kampala, mu bibuga ebirala nga Jinja, Masaka, Fort, Mbalala, kwegamba mu ggwanga yonna buli ewali ekinnya. Kati olwayo twagadde tukubuulire okwekalakasa kuno bwe kutambudde okuviira ddala ku makya g'olunaku olwaleero, era twavudde ne tubategeeza nti ye omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Bobi Wine ye bamukwatidde wakaawe, tebamuganyiza kufuluma, era nitukutegeeza nti Dr. Kano Kiiza Besigye awakaawe basazeewoko ate n'abeesimattulamu bw'atyo n'ajja ku kkubo n'asimba ebitooke nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'okiraba. Twakutegeezezza dda wano nti omulodi Elias Lukwago bamusazeeko nabo ewakaawe, era embeera yonna netugikulaga ku Mukutu Viki exclusive bw'obanga awasubscribinga dda nsuubira okuba nga embeera yonna wagirabye. Kati abantu ab'enjawulo katandikire wano mu kibuga Kampala, omwami Nyeko Derrick ngono MP
wa Makindye is it West West ya Makindye West y'omu ku bakulembeddemu mu kusimba ebitooke mu binnya by'omu nguudo ez'enjawulo Makindye size of Makindye. Then tutegeera nti mu Kampala still Dr. Kanokiza Besigye aina naye party gyazanye nga bw'okiraba ng'asimba ebitooke mu binnya by'enguudo era ng'abantu babayitako buyisi bababuuzaako. Tukirabye nga ebifaananyi ku mitimbagano ebyenjawulo kuva mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo ng'abantu baweereza ebifaananyi okwosaako n'obutambi obulaga nga basimba ebitooke amayuuni ebiti ebiriko ebipande ebirimu obubaka obw'enjawulo mu binnya ebyo. Wabula nga bwe kyalangirirwa abakulembeze abo benkugambye mu lukuŋŋaana olwali Katonga ku kibiina kya FDC olukuŋŋaana lwali lukunga abantu bonna kweyiwa ku nguudo kwekalakasa mu bungi mu mbeera eyo. Era olunaku olw'eggulo Bobi Wine yavuddeyo naba ng'akola ka video n'akateeka ku social media handles ze nga kalaga kakoowoola abantu n'okubawa example ku kiki bayinza okuba nga batandikirako olunaku olwaleero singa baba batuuse ku nguudo ezirimu ebinnya. Era yo olwaleero poliisi emwanguyidde temuganyiza kubanga ava maka ge magere. Kati ku mitimbagano obubaka obw'enjawulo obugenda maaso n'okuba nga buyitaayita bulaga nti ebitundu ebisinga abantu basimbye ebitooke mu binnya by'enguudo, abantu basimbye amayuuni mu binnya by'enguudo, abantu batadde ebiti ebiriko ebipande nga biriko obubaka obw'enjawulo mu binnya bino. Naye tewaliwo muntu n'omu alabiddwako ng'agobaganyizibwa poliisi. Naddala wano mu kibuga Kampala tewaliwo muntu n'omu alabiddwako ng'akubibwa tear gas, teri muntu n'omu alabiddwako ng'akwatibwa. Era bwe tususseeko ekibuga Kampala mpoziko mu Soroti bwe tutegedde okusinziira kavidi ako kolaba nga tear gas anyooka. Poliisi ne basajja baayo babadde bagezaako okugumbulula abantu abadde bakuŋŋaanye okubaako obaolyawo activities ze bakola naye tegenze maaso nakubanga ate ebasobozesa tebaganyiza kutuukiriza ebigendererwa byabwe. So okwetooloolera ddala eggwanga abantu batono nnyo abajjumbidde kino singa bwe gubadde gusuubirwa bwe kiyinza okuba. Twogera bino byonna nkujjukiza nti olukuŋŋaana olumanyiddwa nga NAM lugenda mu maaso. Abakulembeze b'amawanga agasoobera ddala mu 10 bakyateesa ku biteeso eby'enkizo era ebyenjawulo obaolyawo nga byebimu ku ebyo ebigenda okuba nga bizimba eggwanga Uganda. Tetunnaba kubeera nga tukakasa kiki ekivaayo. Ebigenderwa bya ebinnya okuzibibwa nga bateekamu ebitooke. Bobi Wine yakyogerako juzi bwe yali ayogera n'agamba nti mukadde nga Uganda erina abagenyi ke katuufu ak'okulaba ng'ate balaga abagenyi bano abazze abakulembeze n'abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo okubalaga nti kye babalaga ku nguudo ennungi ezinyirira ze babayisaako si kyekituufu. Tulina enguudo embi ddala ze batabayisaamu ezijjudde empompogomo z'ebinnya ezijjudde amazzi nga galegamye ebinnya ebyo enfunda ddala nga tebasobola bayisaamu nga tebasoose kwerulako bantu. So obwo bwe bumu ku bubaka obwali mu mulamwa gwa His Excellency Bobi Wine okulaba nga abantu bavaayo ne beekalakaasa batuuse eddoboozi eryawamu eri abakungu bano abazze okwetaba mu mukago guno ogwa NAM okosako ne gavumenti ya Uganda okujijjukiza nti erina okukolera bannansi ebyo bye baganyulwamu so si ebisanyusa abagenyi ababeera bazze obuzzi n'okuba polishingira ekyo ekitono kye balabako nti kyekirungi oba olyawo Uganda kweyimiridde. Kaakati ebisingako awo mu mawulire gaffe agaddako
tugenda kuba tujja tubibatuuseeko. Gwe osobola okumbuulira mu comment section osinzidde mu kitundu ki era ewammwe kibadde kitya. Embooka enyoose, poliisi ebakuteko, ebalese ne mwekalakasa mirembe, oba ewammwe temwagenze maaso na kujjumbira nsonga ya kusimba binnya, ya kusimba bitooke mu biki mu binnya ebiri ku nguudo. So social media egezaako kubanga naye eyogera, oyinza okutugamba gwe tewasimbye matooke, watemedde waleese ettaka ate n'otinda butinzi kinnya nga good citizen, oluvannyuma n'oleeta amalagala n'osonsekamu myezi nga 6 oba ofunye lumonde. Bannayuganda ku social media bagenda maaso n'okubanga bakuba olwali, abalala bagamba musooke mulindeeko okukola enguudo, amatooke gaffe ge tutaddemu ate gakule. Ate ngenza olaba amatooke ge basimbye obwedda baleeta bitaka kumpi biringa seminti ate be bagasimbye. Abaaye oyina olusuku lwesoose kuwa ku Salama Road mu bufunze Joel ayina olusuku ku Salama Road. Taata nze sina lusuku, nyongera okubajjukiza ekigambo kivudde mu Joel nti ayina olusuku mu Salama Road ku luguudo kwennyini oba mu luguudo mwennyini. Kasita otuwe ku Salama olusuku olusooka lwa Joel. So mu myezi nga 6-8 mwaka bitooke bikulira mwaka obeera oli ettooke, naye tubasuubiza nti ekyo muyinza obutakituukako, temujja kulya ku matooke gasimbiddwa mu binnya bino ebiri mu nguudo. Gavumenti endaba kubanga evaayo eyogere ku nsonga eno, nera tusuubira okuba nti mbwangu ejja kuba ekyogerako, era gwe yasubscribinga ku Viki Exclusive amawulire ogafuna mukadde nga gaakagwawo ate nga gafiltalingiddwa, tugasengejja ne tugekenneenya ne tukakasiza ddala nti ge gamatuufu goteekeddwa okuwulira. Atakuumira mpera bankuumire nange ate nzireyo mbasakire ebindi bye munaalaba. Nga President bwe yagambye simba bitooke kati. Simba bitooke mu makubo nga President bwe yagambye. Na President bwe yagambye kusimba bitooke mu makubo kyoba omanya. Simba bitooke mu kibuga kati. Muyimirize. Simba bitooke mu kibuga. Green. Yaman. Bakole enguudo bataba sibe tukoye embeera embi. Njayo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza
ggwanga olye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515